Kadama TV tulina Kadama baagala okwogera ku kintu kya Kadama munnaabwe bwe baagala okubeera nga baforcinga okukola okusayininga contract oba bwe baforcinga okubeera nga batwala mu nnyumba endala. Bakadama bano boogedde ku Kadama munnaabwe mu ngeri bw'eti. Webale kuweereza mwami Kadama sibyo kyanno ssebo naye mpulidde akantu ngako wekafunta entama wekayiika amalusu kuba omanyi buyiika n'amalusu buno obubizzi bwe kaagala ottunda omwana w'abandi wabula akagambe kimu kamugulire tiketi waakiri addeyo ewaka ajja kuddamu apange akomewo ye gye kamutunda tamanyi nayo. Nze sikkiriziganya na boosi kugamba mbu akutunda mu nnyumba ndala. Ebizibu ebinaabeera eri ku ofiisi mu butuufu oba onoogambayo otya wuuyo n'essimu za ofiisi teziriiko akagambe kimu tekamuyiikirako ndusu kamugulire tiketi addeyo ewaka bwe kasama mbuno Uganda problem bwe wabeerayo ebyokulonda ke kalina obbimugamba kasiriwala siriwala abula Kadama oyo akagambe kimu ngulira tiketi okiraba naye waanaddawo neyeegonza ne kamutunda mu nnyumba endala. Bannaaye simanyi naye Katonda atukwatireko naye obuntu buno gye bukoma okuyiika amalusu gye butalina n'amagezi bw'olabamu. Siyotano ssebo kansubire olubulungi bannaaye kale ndi munyiivu ddala simanyi bano abantu batutunuulira oba batutwalamu nga ki. Imagine omwana yamulese mbakuuliza eno audio ey'omwana gwe bagenda otwala mu nnyumba endala baagala mutunda mu nnyumba endala okiwulira naye imagine wula bwayogedde bwe bamala otuleeta mbu be balina otutegeerera oba ako akantu waliwo abakanooti nze simanyi kale mpulira obusungu kwegamba balina otutegeera naye bannange naye mu butuufu bino ebintu bye babeera bakola mu gundi eri mu Ministry of Labour gye batusayininga babeera ebyo bye basayininga wulira engeri gyagala okutundamu omwana w'abendi naye nze kyeŋŋamba oyo omuwala takkiriza ebyo byamugamba mbu bwoba toyagala mbugohoomu mugambe amutwale waka amutwale takkiriza mutunda mu nnyumba endala. Bannange kiki kino kiki ekyo kyatunda mbuzi oba nte yamugja mu katale bannaye nze kyova nze bannanze nezino gundi zino ofiisi ezirimu abajega nze kyova oba gavumenti yaffe naye mulimu gwayo kiki kati esimu teziriiko omwana wuuyo bali mu mukaka. Kyensaba omwana oyo takkiriza genda mu nnyumba endala takkiriza mutunda mu nnyumba endala bw'aba tamwagala waawa amukwata amuze gye yamugja amuze ku ofiisi omwana bamutike bamuzeeyo ewaka ye kiki ennyo lwaki batujooze nnyo okutuuka okutulenga ng'ennyaanya amale akwate omwana w'ebenda agenda amusuula eyo gye bagenda omukola buli kimu kyonna kye baagala ate oba teri amanyi oli tewayamanyi nti be bamuyina okiwulira naye bannange omwana oyo yeetaaga buyambi bannange obw'amaanyi nnyo nnyo takkiriza n'ageza n'avamu eyo ennyumba kubanga kati nze sibitegeera sebe batutegeera nti obamala otule nawe wabula embwa zino zimanyira Mukama Katonda kale nsoose nenyiiga nesooka nenjipoozinga nogipoozinga nga mpulira nfa kuno okujooga kwana baki eno n'omulanga ayasama omusajja omukulu ayina fami naye bano abantu bakola ebintu bye batukola tebasobola kutuula ne baga naye kati ono bw'aba mwana wange mu butuufu kuba nabo bazadde ne bakuba bakafaanaga naye kati bw'aba nga mwana wange afudde wanageze mawanga malala ne bamukola ebintu bwe bityo babeera bawulira bulungi ne Mukama Katonda bamale bagambe nti bantu bategeevu nti bantu ba ddiini kale mpulira obusungu mpulira obusungu
kati nekikwewuunyisa nga kubanga kati ampulidde agambye mbu gundi za offisi teziriiko naye kati negageza kakutanda ne zibaako agakatonda mu kutebesa kuwa mwana oyo buyambi kale kankikubuulire nkisiba kaaga 2 tebasobola kuba kati wobuze essimu zaabwe lwaki teziriiko simu zonna ziba kijja ekikyokuba nga teziriiko ziba zirina okuba ku 24/7 naye banaye katonda ayamba oyo omwana kubanga mpulira n'emmere ennemye sikuliima mbadde nti mpulira ennemye mukama katonda amusaasire kubanga kati simanyi nakumanya mu butuufu simanyi naye katonda yekka bannange bw'atujja mu kintu kino simanyi nakumanya naye mulimu abantu abakyamu ddala ddala mukazi wattu kati nkwamu akafaananyi ssaawa zino engeri gy'alimu amasimu tegaliiko ali stranded yezeezo pressure z'owulira bannange ssebo simanyi nakumanya nze bannange oba onaakola otya omuyamba simanyi oba okonekitinga nezi offisi bannaye simanyi naye bambi gezaako kyokola era nga boogezaako buli lunaku Hello, Mr. Kandamala. Gyebaliko mukwano. Mirimu gitambula gitya hula mugamba ki? Mukwano anti mbadde ndi ali kwekogera empola. Oyo omwana tageza nakkiriza. Oyo omusajja kati baagala bamulyemu ssente. Banne tageza nakkiriza. Bw'aba awulira oba bw'aba awulira ng'awo tayagala abeerewo, ky'aba akola kiri kimu amugambe nti nziza ku woofiisi nzire ewaffe. Afazaaliko ye nga yanayogera n'aba offisi ne bamufunira enju endala naye nga si boosi we. Olw'ensonga boosi we tagenda kufaayo, tagenda kuba supposed ku kimukwatako kyonna kyonna agenda kuba ye tebimukwa nga tamanyi nange boosi wange yantunda era eno gye ndi ye yanteekayo. Kyokka engoye zange zaasigala ewuwe kale lwakuba nti ono omukyala yangulira. Kale nze nafuna omukisa g'emazima kuba wano wendi ate wo walungi okusinga eri gye nnali naye nga boosi wange ye yantunda nga nakaweza wuwe myezi 11 n'ankyusa wano kuba yaŋŋamba atakyalina ssente za kunsasula simanyi bw'oba nzira e Uganda ng'ate ndaba ekyokudda e Uganda nga ndaba mba sirina kye nkoze. Nanfunira omuntu omulala naye okewa mukama mulungi munne ndi bulungi okusinga eri ewuwe ago ge mazima naye ng'ekintu ky'okutundibwa si kirungi nange just nafuna bufunye mukisa kati nze kiŋŋamba waba nga ekituufu kyo kiri nti wakiika muze ku woofiisi kuba tebafaayo oli tagenda offisi ye manyi oli walala ate nga naawe wagenda walala lwakuba nti nze nayogera n'aba offisi era ne tukkiriziganya era ne wano wendi bamanyiwo buli kimu namala kwogera n'aba offisi ne banzikiriza okujja wano ne baŋŋamba totya okay ndowooza ne babaako bali batereeza oba bye bakola naye nga ekituufu bamala kukkiriza kati oba si ekyo offisi za Uganda munne tebakyafiirayo ddala yadde akati niyadde naye kyakola bw'ayogera ne offisi ya Saudi okubaako omuwala munnayuganda kuba eyaffe kwaliko omuwala munnayuganda gwe nayogera naye kati gw'abannyonnyola mu buli kimu awulira ekiva eri bo oba awulira ekiva eri ye kati naye alyoka agende bw'aba nga awulirako nne okukola twagala lwako wano be batulemesa kati ye alaba ekiri ku mutima gwe naye nga amaze kwogera n'aba offisi ababuulire gy'alaga kati ababongeri gye baba bamanyi oluwalamu ayogere ne boosi we amubuulire buli kimu noono omuwala naye ayogere ebimuluma oba by'ayagala alyoka agenda ate ne ssente tagenda ng'akyakolera ze zimu z'abadde akolera awo ssente bamwongereko bw'aba ng'asazeewo okgenda naye nze ku lwange ekyokgenda kyo kale kiri ntya nze ndaba bambi teyandikkiriza ng'emazima